wali ng'ojja okola interviews ez'enjawulo ng'ogamba wetaaga omukyala ekika kino omukyala ali asobola okumanaginga omuntu we omukyala alina amagezi should we say for now Phiona she's the right person? Yes, era naawe bw'ontunuliramu Kenzo waaduli n'owaleero babiri banjawulo okitegeera luli kati ebibuzo bye mbadde mubuze ebimu nga nakuyisizaamu dda oluyi kati ekita kyasoboka ekita kyasoboka kati naawe kikulaga awo bintu bitambula mpola 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 over the years nasikuntemye nga bize bitambula muteesane muno ne mwogera nti wano wali wate kiri kite nanjigirako street nange ne muyigirako corporate kati okakana nga tubigase nga we move mukusooka okumulaba wamulabiramu element y'okubeera omuntu omutuufu that's why ndi naye kati namwe mbawa advice funa omuntu akugattako muve mu bino byemukyamuka n'ensi okitegeedde funa omuntu ng'olaba akugattako mu bwongo nga musobola otuula ne mufuna conversation n'ogamba I didn't know that oba okitegeedde era naye nnyina bwenkola n'agamba but ghetto people nomuga Gole Eddie Kenzo avuddeyo n'ayogera ku mukolo gwabwe nga bwe gwali n'ayogera ku nsonga ze ne Honorable Phiona Nyamutoro n'ayogera ddi lwe baasisinkana na baasisinkana batya baludde ebbanga ki nga bali bonna anti kati ekintu kyafuuse official. However, Eddie Kenzo agambye wadde tubamanyi mu Honorable Phiona Nyamutoro n'omukulu Eddie Kenzo baagalana mwami na mukyala officially naye ate tetubamanyi ekyo kyo tukitwale nga fact ate nga kituufu kibaera kivuddemu Eddie Kenzo that means tetubamanyi akatini ako ke tubamanyiiko oba akatini ako ke batuwa mu public keeko kake tumanyi naye ate ebisinga obungi actually like 95% ebisinga obungi tetubimanyiiko ddala wadde n'akatini kankutereka emboozi ya Eddie Kenzo gye sobodde okubeera nga tumufunako oluvannyuma lw'okuvaayo oba oluvannyuma lw'embaga gye bakoze ne Honorable Phiona Nyamutoro biki byasobodde okubeera nga ayogerako ogwo omukolo nagwabadde gutya n'akitwala atya ye okubeera ow'omukisa okubeera nga ya mwami w'omukyala Honorable Phiona Nyamutoro ye Honorable Phiona Nyamutoro corporate oba naye wa ghetto byonna Eddie Kenzo ebibuuzo asobodde okubeera nga abiddamu naye nga sinabeera nga nkakuterako kankusaba mbi subscribing ano ku SMX Media tujja kubeera nga muyisinga updates naddala nga zino bye bino naye nga sinabeera nga nkakuterako kankujjukize ku Shehi Mukasa Shafiki avuddeyo kubeera nga akuwonya ebizibu ebyenjawulo ng'akulombera dduwa gw'atalina mukisa business tezitambula tokuzibwa ku mulimu sente zikuyita mu ngalo kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda ajja sobola nnyo okubeera nga akuyamba mukubireko ku enamba y'essimu gy'olaba ebisigadde obimulekere. Myaka giseeko wali ng'ojja okola interviews ez'enjawulo ng'ogamba wetaaga omukyala ekika kino omukyala ali asobola okumanaginga omuntu we omukyala alina amagezi should we say for now Phiona she's the right person? Yes, era naawe bw'ontunuliramu Kenzo waaduli n'owaleero babiri banjawulo okitegeera luli kati ebibuzo bye mbadde mubuze ebimu nga nakuyisizaamu dda oluyi kati ekita kyasoboka ekita kyasoboka kati naawe kikulaga awo bintu bitambula mpola 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 over the years nasikuntemye nga bize bitambula muteesane muno ne mwogera nti wano wali wate kiri kite nanjigirako street nange ne muyigirako corporate kati okakana nga tubigase nga we move that's why ndi naye kati namwe mbawa advice funa omuntu akugattako muve mu bino byemukyamuka n'ensi okitegeedde funa omuntu ng'olaba akugattako mu bwongo nga musobola otuula ne mufuna conversation n'ogamba I didn't know that oba okitegeedde era naye nnyina bwenkola n'agamba but ghetto people nomuga ogambye bakufamily bajawe unaona basoma bonna she's like a fourth generation I think. Canada banyino kugabana gamba but ghetto people sometimes don't you feel misplaced? No, it's a very good combination. No, out of place. No, it's a very, very good combination. I'm learned also. I'm learned. Omuntu ffenna tuyiga kati nze nsobola nzomanyigwe
sobola noyita mutayimba oguno gayiseewo ati okwo nako kumanya ya buli omu kati fe twayita mu Tanulu University of Understanding bo ne bayita mu University of Learning. Mu public teriimu. We are popular. We are chosen by God's grace, and people learn from us. You know, we are supposed to be out there as an example to so many who are going to come. Generation ejja egenda kola bye tuli mukola n'okutusinga kubanga they are learning. Ne mistakes that tuli mukola they will not. Otherwise senga tetubaddewo they shouldn't have learned from anywhere. So we are here not for only our sake but for so many people out there, most especially the next generation. Kabavuka kenamwe mwina bye mungizeeko nti ne Kenzo ono tumuze tumulaba atambudde ati interviews emunkolako everyday namwe mwina ke mubuka namuga kyali wafayina mwaka wani ne kachi, you understand? Otherwise banga lyonna lyentaziza entambula abantu nga bankriticizing kubanga us creative people sometimes we seem crazy to some people because we operate differently. You understand? One time my friend told me, but Ed, you think you mostly of the time you use the left side of the brain. You understand? Nti ochako bungu uloleza nyo kusaidia kono. That's why for olumu otubuzabuza. You understand? Nti yeah, we are not public because there is a lot that you don't know. A lot. Era nabagamba nti senga tekwali na kubandi mukama amuwadde omukisa bamulonze nga minister atenga tulina okugenda as family era temwandi tegedde mwandirabye mukolo guno nimwe ate oyo omwala yani waawa lero okuba nti mukama yamuwa omukisa naweebwa obwa cabinet minister kati twali tulina okugenda as family to witness and thank the president and you know kati awe mwabuukira nti Edi atakoza ati ate aliwane nenga atira temandi tegede. That's how private we are. Ne president era ne yagam Edi you are here. Nti twamulya ku parliament gali mate ali mukogerera bintu byabayimbi ne tugamba yeah. Muntu o minerals ata ebintu bya music ate abiruddemu kuba kati emyaka gyemaze naye a following up okitegeera a following up ekyokubiri kati nze ezimu ku bintu byenyina it's my property. Music for, do you know, it's a property. Ate nyina naye omwana oba ngenda kufuna naye abaana bangi tulina abaana ne yasanga nyina ate nga byebimu ku bintu byetulekera abaana bafu oba okitegeera kati naye she has to protect it in a way so that it can make sense in the future. Si kya mu bubi ate ekyo kyali mukola kikolera nze koba ne family yaffe but ali mu kikobolera family z'abayimbi abaliwo n'abataliwo. It's a very beautiful thing senga oba okirabye mbutuufu bwakyo. That was not part of entertainment, you know. Nati omutegeera naye kati ebintu ebimu obireka kuba she was on duty kati bwabeera fina kati nawe oyinza okubudde emabega ne weekoona okitegeera kakati nga bakwogerako mu byobulimi. Ate ayagala nnyo music by the way. She's a very good dancer. She's been a fan from day one. She's a fan even now. Even now she's a fan. But to be honest, nze we namusangira yali erinnya alimanyi naye nga tamanyi na muntu bwafaanana.
okitegeera naye nga akolagana n'abantu bange abali mu saako zange. That's how we got to meet. Music is a very beautiful thing, you know. Omuntu yenna ayinza okwebuuza